Siba obwongo. Onafaana n'obote. Mpo obote nenze obote saamulabako. Kati bw'otuna bote olaba ekifaananyi ky'obote. Kivaayo bulungi. Tolinga obote. Nfaanana nani wamma Uncle Chumi. Ofaanana bulungi. Kati ntambi awulira afa. Banye alina omutima omubi. Kati olabawo njawulo n'entambi. Nze nfaanana. Ntambi talinga basajja banne. Nali atya. Ali awo alinga ekiwemmeneku. Kyategeerekeka. Wagala kwegattako oli anzijonkera bannaye. Welcome to Shalom 256. It's happening gwe tugamba. Kasoli ekigambo is happening ngomya oli watuufu ekutali ntuufu. Tuli ku Nsambya Furniture Workshop. Yes. Ku Nsambya nyonga ku ebyakerezia. Onsangiriza ngenda gula seeso fa Wamu n'emirembe. N'emirembe furniture. Curtains and beddings. Mirembe curtains and beddings. Ne Nsambya Furniture Workshop. Ebintu nga birungi. Birungi bitirivu. Kwegamba mirembe beddings n'Ensambya Furniture Workshop baagalana. Baagalana ne business zaabwe ziri mu relationship. Bazigatta. Ebituka birungi. Nnyo. Tujja tambula kanga abiri maaso nga natero mmala tulambuza ku bantu abeeki. Mpola gwali eyonga. Yes, gwali eyonga oyingira apartment oyingira maka mapya. Of course, obo ina kujja wano ku Nsambya Furniture Workshop. N'emirembe beddings. Buli kimu kitegeeza obo genda genda nakyo. Kati nga 10 bangambye wakaawe wajjudde bintu bya Nsambya Furniture. Nsambya Furniture? Yes. Si ku ssente zange. Nakuwa buwi. Kati bano balingira ba manager bange. Ekitanda nsula ku Kyansambya. Duve n'ebika ya mirembe. Yes. Akatimba. Kati gonya akatimba sinakafuna. Kati ku ssente zo. Wala akatimba kenda byekakkirira akalimooti. Kenjagala bakuwaako. Akalimooti era kenjagala bampe. Era waliwo akabano ke bategese ne bagamba nti anaasinga okukola kakiriipu. Nga wana Nsambya Furniture n'emirembe beddings and curtains agenda kwewangulya wano ekitanda agenda kwewangulya duve n'akatimba n'omufaliso nakoze ddanze n'entambi ako tusalawo nkya ngenda kakola kiminiza obudde bukyaliwo ngenda kakola mu Luswayiri ne mu Gundi mu Ludaala abantu balina okukanyumirwa naye entambi anyuma ye nze olwedde nalabye mu comment infection nga abaana bagamba temwabadde byakuyomba bintu byakuwana Valentine kwegamba tavumye chairman president we Taiwan twamwisiza deposit wanje Esther Kabuga soko seko sente sebo linga agamba muyimbi wa karaoke mwatempe wardrobe ngane deposit ekuli oyo kati yowe wawa batandise bangamba Valentine onobaawo yancha bakubye leero nefuulanga ataliiwo wakubukinze ne mugamba mpozi wa ovuddenga wa nangamba maya ne mugamba milioni meka 2 nangamba omugagga ina milioni 1 meka konze muteekeeko mbate kati omugagga agambye alina kakadde konze era muteekeeko mbate kati omugagga agambye tulina 5 era museeko kati paka kati bali ku kino lwaki bakussa valio omuntu alina oluyimba olutambula olemwa kati kambuuze enkya Valentine Uncle Chibi onya ku bookings onya ku book kati bantu banya booking nga 10 guba ku bookings ewa no enyimba nazimbidde mu kaseera akabi kiringa abayimbi abayimba mu lockdown kati nagenze nenyimbira mu myezi gya kalema okitegedde kati nze era mmanyi wengenda ofuna ya booking eyo mu Christmas onobo kyakwaga buli mwezi ogakutanga oluyimba okakutanga kati mu May mwezi emyezi 3 ngenda kutaawo May yawo kolabo yange ne Abba Makasi nte yawe ya chance nalubega nange era bwentyo onolimba ne Abba Makasi lwa luzungu Uncle Chibi ne wayimbye luzungu nayimbye luzungu onamuka kola nsoto okyemu kalaini mu luyimba kaliriki muna abayimbye babanyi babbi ate Abba Makasi tabyagala bayinza osomola bayinza okulubba ntambi ogenda okulaba nga kabakalu bayinza ne lwa luzungu olaba nyina oluyimba wano lwe natandika nalo baluyita amakatiigo malamu nabadde ntambula ng'omwana yaluzeemu amakatiigo malamu bayaye tebagayitamu Jesus, Ugandan people is not encouraged. Uncle Chibi wayina akayimba nga bakayita amakatiigo malamu abaye tebagayitamu wagenda otambula n'ensambya nga akayimba nkagwako ngomye yakayimbya ate ali mu kupromotinga naye ngwe mukwatirako ngenda mukuba kibooko 5 ku mannyo andagene bazadde boyo ngenda musiba
kati Valentine kimenya plan ya Valentine Valentine ngenda kuba n'abantu bange ngenda kuba wano wansambya nga nkayanira bintu bagenda babagaba abawangudde era kati era ngenda kutambula na nsambya furniture kuba kati siina show ne nyinawo abagalana nti nyinawo nsambya ne mirembe kati ngenda bamba werekerako kwagala kuba kwata bifaananyi ataddeko sente ate ono makanika naye ammanja emmotoka yakagikanika ate era n'ekyamuka kyokera kuba kubanja nanenyira ebizibu kiminaga nkwe makanika y'emmotoka wagaana era mwetaaga kati naganya kwa makanika kani ntambula emipiira gyagala kubuukako nzize wano nga mmanyi siituuke nakutuuka gwina engeri gye gumyansa bwe guti wano mu kisawo emmotoka nekulaga ng'ekyamuse nekalinya akatemperature Yes. nkwe makanika ate namulagamba anko 10 seza nagamba nzage ndisasula nga kanikidde amiina ekyamuka ekyamuka tesiba kyosibo kyamuja siteringi waliwo lweyelookinga noobanga odde eno siteringi ngedde eno emmotoka ejja kunzita emmotoka ya serebu okulina erinnya natera n'okulijjako kubanga okuswala kususi okuswala emmotoka esikira mu jjaamu n'ekyamuka nga wetagamba n'ekyamuka ne bagamba yo si 10 kati ngenda kugisaako linnyo bali yali lipazo baba bamanyi lunnabe lwe bandaba nga nze bavaamu bagamba abula lunnabe nva mu nnyumba abula lunnabe n'emmotoka eno kati watujidde olwaleero anko 10 obutwa bufuuse obutwa obumese obutwa obutta abantu so bwemmese Shira Price adde ku live emu ne Rama waddeko n'omulala Senga Namiro ne kubaako ne Lugambo Nation kyeddeno baadde ku live nga Shira Price agamba baamuwaako obutwa n'abuwona mu 5-star hotel era mwe baserebu namu tikitoka serebu akibiki tukolayo buntu kati yabuliiridde wa yagambye 5-star hotel yabuli addanye buwona naye ali mu kifo kya beach 5-star togendanga wantu kukola ate n'olyawo emmere litegenze kukola bali bamututtewo kulyayo Shira Price ne chicken bazunga n'enzunga gye bazunga nze simanyi Shira Price ayinza okugenda mu bifo 10 olunaku babinga anonyeza mwana kyakulya abulakama ntakyetaaga kunoonyeza mmere eyo ya buli kaseera ekisooka omwana wa Shira Price talina appetite Black man go ekikebe kya yogurt n'akinywa ku makya ate paka kiro nga ate omwegayirira n'alya snacks nga ali obutwanga wa kati Shira Price anoonyeza ani emmere anoonyeza ddala ani emmere Shira Price azunga alinga embwago yakomba mu bigere sikulimba naye twebaza mukama nti obutwa bwe bamuwadde si bwakutta bantu bwa mmese singa kati mufu abo obutwa bwe bamuwadde butta mutima ogenda weekyawa mpola mpola okwekyawa kwe kukutta naye oba teweekyayo obeerako ng'oli mulamu so ngenda gamba ba tiktokers lumu nalaba wano bali ku birthday ya Gladiator ne Sifuke birthday ya mwana Emily nasimba line Sefko nasimba line Ivo official nasimba line David nasi Koko nga akayanira omukyere ne ngamba UCDC yanga tiktokers nze 10 sisobola kubikola nze njagala nnyo okulya njagala nnyo ne sente nero wenda banga wano sisobodde kulyawo kyova laba line y'aba tiktoker yali ndala ne y'abayimbi which means abayimbi bagala kutta ba tiktoker abayimbi bagala kutta ba tiktoker yes nalabe wasifuke line y'aba tiktoker ndala ne y'abani ne y'abayimbi ndala bavulubana bonna edda serebu yatyanga okulira mu bantu nze nabeera ne Mary Butter emyaka ngeegi nga Mary Butter alina abasajja bakuula naye nga Mary Butter agamba gwe 10 lya nze nja kuliira ewaka ngera asunako katini bwati naye ngewaka avunyuuza ati akuba n'ennoga yes naye osanga kati abaana oli serebu oliira mu bantu tolina nsonyi okulya kubawo ne si kwa buli omu era bajja kubatta era ojja kulamba tiktoka nga bonna bafudde nga nze asigaddewo oba gwabawo obutwa ate mbu baweerawo lwaki gwe tofa nze sigenda mu bifo bikunganirwamu bantu bangi naddala ate nga waliwo okulya mwesale ku kulya bw'ogenda n'okola akalango k'omuntu tolyawo tulina abantu abatuyita mu maka 10 tutegese mujje mulye mugambe ndi mulwadde nnyo jangu n'amazzi gonywako mpola oteekamu n'ebikaawo obutagenda nnyo Rainy kyakola yes twanye Rainy eyo okuyimba ekasanda Rainy emmere
avana yewaka alira mu mmotoka oyina kulira mu mmotoka naye Shira Price lumu nga mulabe wa Bebe Cool alya Shira Price oba oli awo ewa Balamu era ye muntu omu ng'alya Shira Price weegendereze kubanga kati olaba Shira Price eyo ne size ye gy'aliko wano kegi afa mangu kubanga Shira Price n'amanya bumanya nti alidde obutwa asobola okufa mangu nga obutwa tebunaba namukolako chicken mwegendereza okulya nzolaba kati n'okulya mu restaurant ntyamu nze era nva ewaka nga mbalekedde ssente z'okufumba nembala kati emmere eyidde nyina mutabani wange ankubira nangamba kati anke emmere eyidde ne mugamba jimpera wa boda wange oba kanzije yes celebrity olina kulya buli wamu naye bagamba nti nekifiiriddeko okubeera nga bayiganya ba tiktok nga because kati goli mu biti bibiri kati buli artist formerly tiktoker but bwekisinza obbanga si family tiktoker ntambibeera mu manyi ntambyo mbanyiridde ebbanga ddene family tiktoker ababwati family waliko family badde wado kiwulidde nga ki muzungu nalo manaita badde sikitegeeza nti bano ba chicken Bashira Price bayingiridde emirimu gy'abannaffe abamawulire gwali abasoma traditional media baba bali awo bateeseteese olugambo ku ssaawa 2 ero ku ssaawa 10 nga Shira Price olugambo lubawadde ate abantu balulabi balumazeeyo muzuke chicken nga bagambe this is not fantastic lukwago yagwiriddwa Saddam lukwago abadde alimba okitegeera kati bano bagenda okukola show ekiro simanyi anikat simanyi live nga babitegedde era mbu olutalo oluveeyo kati kyengenda ogamba chicken bebimu nange era bye nalimu chicken ne Shira Price bakola bulungi olugambo lwabwe sebo owaaye wamunyika nolistansolation simanyi nakuwemu eddakiika atulingamu bannaye tuwemu eddakiika bambi wajoga chicken olugambo lwe lulungi Shira Price olugambo lwe lulungi ekyokubiri tugenda ku Shira Price taliya ku mativi taliya ku radio ne radio taliya wa Shira Price kati wabalabanga Shira Price olugambo lwaleeta ku 10 nga telubadde lwa ssaawa 2 nabo bakyuse program olujjidde baluteerewo banja lwegitinga olusengejja basengejja ki TV program nti sawa tebasengejja waliwo amateeka agafuga ba broadcasters kati mutuyinza okukola no interview slip of the tongue nejja nogera ekigambo ekiyinza okunyiza noga amokkodde kati okola interview tujja editinga ne tukasalamu ako ate kumwe bano ba tiktok ba Shira Price tasalamu ng'olugambo eruze bwalwayo anti lwe bayita olugambo nona ayogedde ekigambo n'amukkoka abalina okumanya kituufu ono nayogedde kino kati nze ngamba ba TV ne radio nabo bakyuse program olugambo balulagirewo essaawa eyo nti breaking news babenga TV z'ebulaya oziraba baba bali ku birala ekibanga kigudde era banga bagamba happening now by the way muwala mugezi nnyo olaba senye niga muwala kati obanga atadde ate mu bali abaana abato mwana niga oli mu teri muwala ategeeranga nze obonzisizza gundi courage yange abasizza ki courage entegeera yange ebintu obitegeera bulungi nnyo ekitegeeza ntegeera nnyo ate singa nali musajja singa ntegeerera ddala nnyo designer naye bano yampadde galubindi zijjako ekifu buli wenzisa oba tezikwatala nakussa za mirambo ba designer nabo oluba okussa nezibikira oluba oda temulaba nga nkola bannange balinosi bange ekigambo galubindi nga kikulukulumu olemwa galubindi kyadda waliwo ne gago ate mukadde ekigambo gago wanje kino ekyambo kyemukola ekyo mutta viewership y'abali ya TV mainstream media paka bakugoba abaana bano bayitirivu nnyo bamomo 19 bagobyerwa mmwe kati bamomo bakola ki bamubuuzizaawo you don't have any relevance online they don't cut you nekyendi ogamba sanyuka TV ne TV endala zona zina TikTok account nabo besalengamu kakati bakolenga olugambo lumu baluse eno ku TikTok olutali lwa kusalamu
olala baluteeke ku TV obana bakenyo okwe katutala katife jebi aniga account yange nebota interview naye asala internet ku TikTok nange Jonathan wange enyo ku YouTube balaba no ku TikTok checho kyebalina okukola kakati Shira Price bamutira bwereere omwana we Shira Price mulekwa bamusuulawo omusajja yamulekawo okitegeera kati ate n'ensi eyagala kumulekawo Shira Price talina kulya butwa chikenchi talina kulya butwa anyanya obulya ne TV kyeyo anyanya okulya omutwa no waliwo abantu abalina okulya obutwa kati nga bamanaja Namiro ne kati Shira Price mukazi wattu manager Namiro badde no official betaaga kufa ate nkulimbe ne kati Shira Price ense mwetaaga ense mutunuulidde nnyo oba baddira Shira Price bamuteeka kusanyuka TV ate ayinza okugamba munene osinga sanyuka TV kusinga amaanyi presenters abaliko following oleta wano bani kati TV bagize ku account ya Shira Price yasamira muli alagenda sanyuka tugirabirengako ku account ya Shira ku account ya Shira yes kwaba kiteeka mpola mpola zege magezi gempawa yes nze kyenandirowoozezza bannange ebyaddala tulina okwembracing emirembe emipya egiriwo a new phenomenon enkulaakulana abantu basiba bagamba twetaaga enkulaakulana twetaaga eggwanga likyuke eggwanga liri mu kukyuka ate balwanyisa enkulaakulana kati tetukyali ku bya TV kati TV zatandika ezo nga siza kusasulwa nga zirina aka area ne tudde ewalala nesigala nga kibuto naye nga olina gisaako antena eyo ne tuvaayo kati TV eriko ne smart TV ya internet buli kimu kiri okwo bali mu kubirwanyisa wakati ensonga gye mbadde ngamba 10 wamalabayo TikTok yajja okitegeera TikTok mu kujja by the way awadde abaana bangi emikisa opportunities nyingi nnyo nti luli mainstream yabeerangawo ng'ecreating narrative yayo negicontrollinga essaawa zino TikTok weri nti ku TV singa ddagala asabako kyayogera ekifu ku 10 tagenda kulinda agenda ku TV agenda kukwatirawo essimu agende ku TikTok ye era abantu balabe bakomparinge bagambe eddagala aswabadde mukyamu ka TikTok ne creating avenues ezo ne platforms ezo newa abantu omwaganyi okubeera nga nabo babaako eddoboozi labwe ne balitunda mu bantu kale sawa zo TikTok creating ze personalities ez'amaanyi okusinga ba presenters abo ku TV ne radio ebyaddala basobola okweta radio presenter nga amaze okwedda emyaka 2 nga tomumanya namumanya naye ku TikTok omwana myezi 2 singa badde consistent olaba ka Jaden wali kakola bukozi sound yali ya Christmas ekabera buli wamu you understand TikTok kyo kyerese now ne becoming a threat abana abali ku mainstream bawalana abana abali ku online wano babagamba muri masquerade temwali sobodde mmwe temwasoma bikoze bitya temumanyi mawulire temanya signing temumanyi mawulire naye nga audience ye kulaga yagala 10 we wayo yagala Shira Price yagala chicken nese botekako sente batosaako ongambye osaako sente and guys saako ne wala confirminga oba kuli anko chimile nyingi akati mujja kufuna ennyimba zange nazimayiminga kati awusijja kuyimba kada manyayogerana era simu yani y'abantu balaba kebagala oyimbe Valentine bagala obeere waka yes so mbadde gamba naye banaffe abali ku mainstream media mukikirize mugane you have to coexist ekyokubiri mu integrating craft wamwe into a new phenomenon ya online olaba zi Daily Mail zalianga za print ebungereza nega kati ba creating na online platforms okitegeera nti osobola subscribing no somera ko olugamba olufu ati balina lugamba olufu TikTok balina lugamba olufu kyengeza okugamba nti bategeera nti print esaawa zinegenda ebeera washtawe abantu babeera ku masimu kwe basomera ba creating blog sites za Daily Mail na creating accounts za Daily Mail okitegeera wewe yes ne monitor akati ne bano abala baganda bafewa nabadi mu kuwala n'abana ba TikTok basebo ne banyabo mu kimanye tina abantu bataddeyo abaana bano okitegeera bantu bataddeyo banyumirwa ebintu byabwe yes TikTok yajja netuteekawo ate kati yefe abaana abaliko omukisa abayi babalo time nga y'abaana basiru
abalemereddwa kati time yaabwe yali abaana basiru nnyo abalemereddwa kakati ffe abaana balina omukisa ab'omulembe omutebi gwe guno omulembe omutebi gwe tuwogerako omulembe omucumi yes gwe guno gwe tuliko omulembe guli positive bannayuganda nze bansabira nze nkowa okwogera ku bannayuganda tokola awesiga ya Taiwan yes nze dda jjajja wange yali ankuzanga ngamba naye mukama tukwebaza otuleta President Museveni n'essaawa zino omuntu aga naye mukama watukubako omuzimu gwa President Museveni kati onoonya bannayuganda kye baagala nekikubula munnayuganda yakuterawo eddala n'olinnya munnayuganda yalijjawo n'ogwa wansi osegedde so bannayuganda olina kukola kikyo gwe kyowulira gwe ng'omuntu naye bw'onoddaawo nti kaakati nze sira price olugambo kanduleke nsanyuse tv tegenda kukusanyusa ejja kulaga ng'eyalemwa batandika okugamba ono nno yali wa lugambo nga wakabi kaakati tumusanze ali eno n'eno kola gwe ky'oteekeddwa okukola yes awo nga tuvuddewo wategedde ku mukwano gwo yalwadde ani Dr. Rashid Lukwago Dr. Rashid Lukwago by the way omusawo ajjanjaba yali ajjanjaba ebifuba biki ebyo nga kwesa habu nga kwesa nga wadde bulijjo tafanga kubanga nkuyamba Rashid Lukwago mbu abaana be kati be baliwo biki Dr. Rashid Lukwago katana yafe akyali mulamu yakola n'omukolo omwaka ogwedde yawasa ekijujulu ekipya yafuna ekinyarwanda awo awo neddagala lyerikola lirabika omusikawe si wuwe yalina obba omusikawe nga si wuwe kati obudde yabumaliraga mu kutabula ddagala nga teyekenneenya baana oyo omusajja namuwulira nadda by then nali nakayingira Kampala jjajja wange naŋŋamba Christmas woba ojja nfunye eddagala lya Dr. Rashid Lukwago ery'ekifuba ajjajja nze namugulya Seminoff yukira mu kyalo taliiyo ne mutwalira Seminoff ne mugamba dokita agambye kano kabbi akawoomere nywako obusaanikiro obwo jjajja n'anywako obwo era n'awona nzirayo ku Christmas endala nga kinnuma nze n'andeetera ku Seminoff gwe namutwalira ku luli nekigaana okuwona neŋŋamba so dokita oyo akyaliyo gyali yabadde ki waliwo kavidiyo akafulumye nga alina obulwadde bwa gundi bwe yafuna ono mukunja yono omusajja alina bino ebintu kaddamu okanga afaanana kati ate alwala ate nga yajjanjaba anti yakoze kavidiyo akalala agamba nti yawona yeewonya yalwala mu Desemba era kavidiyo kadde kabadde kakadde n'akomawo wano nga mweru ali somo Steve sokondagikondaba alimo Steve newali ngaali welcome naye nagenza okubuuliriza waliwo omusawo ge nabuuliriza ow'ensusu n'agamba nti mpox abakutta aleka enkovu naye muno fesi eri somo Steve eringa yanko 10 tugaba atabeera ng'omusajja yayagadde yakoze akamukunja video leta esimu yange nguleka video akaddala ddala ka video ng'omusajja ayogera n'okwogera etegeeza bino ebyamukunja si biroge ebyamukunja batugamba mbu yali makeup si makeup namulabye wano mukunja akyalina wano ekintu kiringa ebitundu byekyama abantu beboogera si yange mukunja si Abannayuganda abamu bagamba twalaba live yali takaggwa nga waliwo makeup artist ewandege yamuwa message nti mukunja yamukubirako ne bagamba nti mukunja oyo bana bwatu bwalabika kamu December nga yono Dr. Rashid Lukwago ogamba ozoga last myezi mingi so mu mwezi nga gumu n'abeera nga avunuse ng'awonya yagambye ekimu bitundu by'ekyama ekyo kirala yayiseyo Kampala mukadde temukwatira paka mu Kampala mukadde ndaba alina mu pampa tamwaketegereza alimu wano tolaba yiyo pampa kandabe yiyo pampa oyo laba yiyo enjeru pampa ino pampa ali mu pampa omusajja yabadde mulwadde bambi sigundu nabombiriwe bugwawo yali mulwadde anyway bayawonye oba omugole yamuleetera obuzibu yali mulwadde omusajja waba yawonye abo bulwadde buva ku gundi obo bulwadde buva ku baagalana nange waliwo obulwadde obwakannuma emabega kaawo ng'ebitundu by'ekyama bifuna temperature bannaazi ne bunnuma ne bandagirira eddagala buva ku baagalana n'ofuna omuwala tomanyi gy'avudde
n'ofuna musajja tamanyi gy'avudde balina ebirwadde ebyo nze mbadde nsiibwa n'akasiibwa embugo okumala emyezi 3 ng'embugo zinsiiwa mukama katonda watuwa anko Chumi biswaza byenjogera njogera mazima abantu baliyo nga balwadde embugo zibasiiwa obadde na infection anti kyenkugambye nti waliwo eyansiiga infection bba wange ande yansiiga infection ande music nyina bba wange nabaga nyina bba wange ande infection n'ennuma ebitundu byekyamanga ninga aliyo enjuba y'omusana mwezo ga omusana guva mu nzi wakubuguma woocha nga woocha n'entulanga mu bbaafu nesibayo amazzi g'ekikumi ndeka nengambalira mu mpale amazzi g'ekikumi gano go mu kaveera bannaye tugenda ku kirala kati bakujjanja abatya wawona otya banzijanjaba nze yejjanjaba nagendayo ekibuye mu katale nenoonya ebidagala nembinywa nembiyenga nembituulamu kwekufuna akalembereza kakati obwo bulwadde sima bwe muyita mpox okuva mu monkeypox bulwadde bwankima ate mbuuza omusawo nti bano abeddira enkima betulina okwewala bannakafeera ate naye ye lukwago kati tukoze tutya obulwadde obwo obuteyongera mu bantu bagambye nti okwegatta okukyalira abantu tulina okukwata omuntu ngalo nga alina monkeypox n'okwegatta bagenda okuleetera tulina okwewala neyegatta n'omuntu wamu ngenda bujjawo nkulaba mukazi wange talulina kituufu wegatta n'omuntu omu yekka singa babaddewo ababiri wali begasseeko ate omu yayinza okuleeta obuzibu kasita osukka ku muntu omu oba oleeta obuzibu anko Chumi waliwo kigenda mu maaso abayimbi bakimulwanalwana nnyo mwesojjasojja nze abayimbi bakankuba baali banzise ani eggaali yali enzise baali bankubye ewwa naye saagala byogerako waliwo n'omulenzi mba nkubira producer wange ampa obudde nzije ennyimbe ng'akwasa omulenzi omu essimu ngamba noono tuli naye wano mwamugamba bannaye nze ndi star nkubidde producer wange ate wakyompa abayimbi abalala nga ngamba kati goyogera ki nga nkusinza ne ssente balina ennugu tulengera olutalo lw'ebigambo wakati wa campus ebbiri eya puzzle neya saa olunaku olwajjo twakulabye nga oba mwabadde luddawa nga mulina essaha ne spice kati nze era nawo ndaba sisobola kwira ku saidi ya liri puzzle essanyu libaawo emisana ekino ne libula essanyu lye lya kigero bugezi asanyuka wiiki alisobola kulekawo obusaa nengenda ne puzzle liri puzzle bajja nakumukuba ne buzibu kibbo liri puzzle nze nga nze n'ensi yo nga ye mulaba ng'omwana omuto yes muyimbi liri puzzle alina family alina omukyala alina abaana naye nse mulaba ng'omwana omuto kati njagadde etwalimu ekyo ekifaananyi nti mwana muto talina nnyo okuwalampa bintu bwe tuba nga tuli mu ggwanga King Sir alwanirira ggwanga King Sir wa people power balwanirira ki kati nga gwe liri puzzle omuvubuka omuto eyali afudde nako nga bakulongoosezza nga n'eddagala libuze ng'ate oli muyimbi wa gavumenti yo yennyini nerema n'okukuwa eddagala kuba mulimu abatudde mu ntebe mu gavumenti nga bali baziniddeko kulimba lwa liri puzzle kati ate nodda mu bintu ebyo ebyekisimu nalabye nga akubye mu King Sir oluyimba kati nze nno nnoonya kivubuka ekyabadde kivikisini mu luyimba olwo ekivubuka ekyo maze ebbanga ddene nga nkiraba nga kyeyisanga King Sir kyo kati nze kye nnoonya naye wali bamuwadde mulimu kati kino kankigambe kati nze ng'ovaayo oli kopi ya Anko Chumi nga baleeta abakuba Anko Chumi nga weeteekamu nkukuba kandi nze nnoonya kivubuka ekyo liri puzzle ekyokubiri akule omanyi ffenna tulina amagezi naye okutegeera si kwa buli omu buli muntu alina obwongo naye obwongo obutegeera si bwa buli omu yes kati liri puzzle mbadde njagala yeekako okutegeera liri puzzle ekisooka aliko obulemu ekibuno kimulinga bulash ekuuta toyi bwe tukka wano wansi alinga eyazaalako gwe nkumanyi weekweka tokwata masimu go ati sintambi oba tabigundi oba kitabiri mu shalomu emboozi tugikomyawo ntambi oba mu lutalo n'okuba essimu ye n'obanga etaliyo eyo yangu onnyambeko wano munnaye nga wa kansiga kwogera kansirike genda mu maaso obulemu uya on the blame okweze wamuli liri puzzle mulema aliko obulemu enviri ziringa kikunta sikini yo nga yo miringa ya fumbe ekibuno kiringa blush ekuuta toyi
ali awalinga eyazaalako ngambe ki alinga luno oluyimba golokokayaka osegeera kati ndawuunya liri paza awalampa kingisa ate oba owalampye kingisa wata owalampye kingisa yenga ye oba owalampye abantu bangi kuba tulina essuubi ab'enkyukakyuka bangi nammwe mikwano gye abali mu kuyimba abayitirivu nange obanga awalampye nze osegeera abantu bazi batukolanga ebintu nga bingi liri paza olaba nga kingisa alina kyatakusanyusiza sirika asirise teyejjusa nze nali nzijanjabeko okuliri paze wange nagenda apama mu kataasa ndeka naawe naye namwogerako wa era byakoma waka nabaana basula waka twamutwala tumusitu ogenda kutoyinga ali bubi olukindo lumuluma n'apama mu kataasa kange era akataasa ne tukafiirwa neze saavayo kumwogerako so ngenda kugamba kino eri abayimbi b'enkyukakyuka tetwagala kutumanyiira banne bino ebintu bya ddala liri pazo Bobi Wine bw'anaatuula ku ntebe onoogamba kyensi mwaka ki lijja ekiseera kyonna people power ekiseera kyonna omanyi ne bayibuli egamba teri bukulembeze butavaa mukama katonda kati wano obukulembeze obw'ensi Bobi Wine yabufuna dda kati tulinze buva eri mukama katonda oli foot soldier Uncle Chumi nze kaniza nsolobera foot soldier wabula ndi mukwano gwa foot soldier siri foot soldier nze bede sina kibiina kyempagira people power sigiwagira NRM sigiwagira King Saa yavuddeyo n'agamba otawo lwali lipaza lukwasizza Kabakko era Kabakko n'ava n'agamba liripaza mwadde saa busanga jjeyo oluyimba ku YouTube lwataddeyo anti kakati era Kabakko terina njawulo na liripaza kati baba bali ku level yemu kati kitegeeza saa yasendisa omuntu omutuufu ali ku level ya puzzle nti Kabakko asobola okukuba liripazo ne liripazo n'akoba Kabakko bonna tebalina njawulo era omuntu ng'olaba tebalina njawulo batunira ku smile Kabakko bw'aseka banga liripazo bonna enviri bazisiikako enviri bazookya kati enviri we zimyukidde olw'obwongo munankubya naye nga abayimbi kati of course oli muyimbi nze manye ebintu bingi naye engeri gye ndi omuyimbi kyembadde ngamba nti how best can artists nammwe okubeera nti nno temweyoleseza bwangu directly tere muyinza okumalawo ensonga okugonjoola ensonga bagenda ku federation kakikulu ate n'omukulembeze wa federation aba mu bakazi ezo ensonga bali badde bazimaliranga ku federation balaba nti onayogedde kino ne bajja ne babatuuza ne bamugamba tetulabanga okoze kino ne kino temukikola simanyi federation yegasakyawo tebakkiriza mu federation for example King Saha takkizigana na federation era lipazo amaze wakuleta lozawakudde ngaadukidde ku federation n'okutangazaamu kumi mpayo eddakiika emu pazo namuwulidde agamba nti Eddie Kenzo ye president w'abayimbi mu Uganda kikyamu wano mu constitution ya Uganda mulimu article ekkiriza bannayuganda okwassociatinga okusinziira ku birowoozo byammwe ku ndowooza yammwe nti osobola osanga boda associations nga ziringa 10 ojjukira boda 2010 aba century abaaki ne wano mu kuyimba associations ziwera there are those abali mu association ya Kenzo era nga amateeka agabafuga gegaagaabwe mulimu nabali outside so Eddie Kenzo president wa association eyo so muyimbi atali mu association ya federation baita federation si yabeera so Eddie Kenzo tabeera president w'abayimbi ba Uganda ekyo kikyamu ignorance omanyi mu bayimbi nnyingi nnyo federation wadde bagiyita federation but it's just an association nti ayagala yagendayo atayagala nga gwayagala kwetwala era ebeera right yo okitegeera so federation tesobola kubeera nga erungamya n'abatali mu kibiina kyayo so there is no way King Saa can take his issues there for Eddie Kenzo to arbitrate because si amufuga that was just the by the way yes atwaki tebateekawo akalulu ne baga nti abakadongo kamu president w'abayimbi mumusimbire wano abaluga Fred namu wano abaluga Fred luga Fred nga tenga boolaba bagundi bana yattente nga asunansuni luga Fred Victor Kamenyo namu abayimba bwe batyo omulondere wano
naffe abakubalaga yali yennyini nammwe mulondere wano ne balonda president omutuufu paka kati nze neewunya federation yeyamba ki ekyokubiri okujja obutakkanya maliri pazo ne kingisa era tetulina kugenda ku federation era buyina engeri gye busobola okuggwawo kitegedde nti mu bayimbi tulina abayimbi abakulu abategeera ng'ovudde mu kuyimba okutegeera n'amagezi bakola ki naye tetugenda tambuza ggwanga kgenda mu maaso nga tulimu ezo embeera z'okukaayana nze era bwe nalaba ng'entalo zeeyongedde mu bayimbi nga bakaayana nnyo nja kubivaamu ngende neetunde kuyimba nja kusitopinga nga balimu ezo entalo kuba kati olaba kati ba baludde mu music nga bayimba balwana olonze nze omuto bagenda kunteekako ntalo bagenda kunteekako enkwagulo ate nange bandeetera obusuulu sirina ggaali naye gaali yennyina gaali yange webalaba wali olutalo nga bajja naye siba nabo nti eva ntambula nabo n'ekumi ogwo omu ku bantu bemanyi abatalina abantu bebaagala yo adored by the way adored kyeki oyagalwa waliwo omuntu olina omusayo ogwagalwa ono omuntu nga tayagalwa nga alina adored mbadde manya ogamba luggi omu kwabo abayimbi nti mu kampusi zonna zonna by the way obeerayo era bakwagala wonna banjagala ngira ku kasampuli amawe nti 10 bamulumbye banu baneno kyeni gyolaba nyambadde ne bagisika bati naye nze nasirika era nga bwolaba nsirise n'omuyimbi gwammwe gwe mumanyi atagambwako asinga ne mukubira essimu era kyeni yange mba ndi awo ne bagireeta ne bagizza bagitwala tekisoboka kubeera olwali bwegireeta nenjinyika mu sooda kuba eno kyeni zino ezirwalaale bw'ojoza ne soda ebintu byonna bivaako ebikyafu olunaku olwaleero waliyo Galaxy Awards zina nawulidde g'omu ku baperformance yes ngenda kuyimba ku Galaxy do you know why Galaxy nga yo okusinziirira ddala ku ba DJ era ba DJs abaakabi ba DJ abo bakyali bange bambeereddewo Galaxy nga yo ekuba oluyimba lwange sikyalanga oba ku interview sikolanga ki ate Galaxy ebeereddewo abayimbi bangi Galaxy beefudde ba star nga weebali wano Galaxy teyawukana nnyo na TikTok era nze gwe mukutu gwe nsobola okwebaza kati ennaku zino TV eri mu kukikola Sanyuka TV eri kubeererawo abantu luli twayitanga okugenda kusanyuka TV ng'olina kwegayirira olina okukubira kafuko n'omala emyezi nga5 ng'omukubira temunnayogera newandiika ebbaluwa tuli mu mwegayirira asonyiwa entambi kafuko mukwano gwange by the way bw'obanga kafuko kiri kyegambye eno ensi ntambi nfunda nze ntunula abantu bennasobya bonna ng'ennaku zino ndi mubasanga nange abansobya bali mu kunsanga kituna kye bayita okwefuula omusiru ntambika gambeyo nze kimu ekimazizzaako ku nsi kuno nga anko 10 kuba abawala abasinga teri muwala ali mu myaka gyange ng'ali mu mbeera gye ndimu okuggyako nga abasajja bagenze bamukozesa nga yeetunze nze kimbezeza mwene ensi kwefuula musiru ne bayibuli yakyogerako nti Katonda yaddira ebisirusiru n'abifuula ebigezigezi osobola obeerawo mu lutalo nga walayo olabira ddala tolina yadde ensobi neegi nene weefuula omusiru olw'okuyitawo bigambo ng'otwadde by'amagezi byere kati ntambi ogenda wala n'abantu ogenda kukomawo anti laba omwesonyiwa obeera omuwalanyi nze nali nakoowa abantu nze lwenava mu prison nali nakoowa abantu kati nentunuulya abantu benkooye nentunuulya n'abantu bendese mu prison gye bantwala okubonaabona ng'abasibe banjagala nnyo mu prison gye bantwala okubonaabona ng'abasirikale banjagala nnyo ne ngamba buli muntu yeetaaga munne kati abantu bano Jesu omuteekako walina kukoma nomanya nti ono akoma wano ono akoma nesi kuwala n'abantu nyumba yange yes ono muleeta yes nebo ono gamba kati ntambi okyali muvubuka muto okyali n'ebiseera by'okubonaabona bingi n'ebyokubeera obulungi kati omanyi ki nti oba ebiseera byogendamu ogenda kubonaabona nnyo bogenda beera bulungi kati kino ngenda kigamba ntambi buli omu yeetaaga munne nze 10 olaba nafuuka sita nga sinaba nakumanya nti ndi sita nga ntuuka mu bantu bembeera nabo ngolaba bansinza businza naye ate nga nze sita sirinaamu naye ate nga abansinza balinamu ngero gonna bantumiriza kyayi nga bantumiriza emmere so kyendi mukugamba kakati kafuko akusonyiwe naawe omusonyiwe Peter akusonyiwe kafuko Peter twesonyiwangane kafuko mwesonyiwe
Muli abasajja n'abasajja. Tetulina kwewananga bakazi. Temulina kwewala nnyo nga bakazi. Ate kino kanti bagamba okuwalana bakukolera bakazi bokka. Tukatosobola kubanga oli musajja mbu n'owalana. Ate abakazi abavu biwalana. Yes, abatalina magezi. Yes. Ng'omuntu alina business. Oli mirembe furniture okera mirembe beddings. Okera kujja kola ng'oddamu kola n'atunda binyeebwa. Kuwalana. So Galaxy nobeera ng'ogenda ngenda ku Galaxy era ngenda kutuuka wo simanyi sawa meka za kuyimba ne manager wange azimanyi wentuukira njagala kazindalo nze enzo omuyimbi atalinda kunnanga nze wendabirawo space nga wali yavuddewo nga nnyingirawo asagala professional sayimbye kubeera professional nze saagala kweteekako nnyo mateeka galiga abaserebu kwevimbisa celebrity yevimbisa mu bantu naye ng'ewaka mutono nnyo nga tagwanidde kanize 10 seegulumiza ate muyigenda obuteegulumiza okwegulumiza kyeki neweefuula nti gwoli wa muwendo nnyo. Yes, kati nze nyina ekitanda kwe nali nsula ewaka kya natti kati ekitanda ekyo walayi nga tekimpa mirembe naye okuva nsambya we yampa ekitanda nsambya furniture nyina emirembe naye era seegulumiza kibane kati nsula bulungi nnyo ku kitanda ekigonda otulo ntufuna ndoota ebintu eby'omugaso sikyawawamuka edda waamukanga edda nawo wamukanga naye kati ekitanda kyansambya we mba nga ndoose ekirooto ekibi nnyimuka nengenda nenfuna ekyokunywa mu firiji nenzira naye nga ndi mutulo nelinagagwa mukanga nendaba ebisodde nga binkozesa nendaba ebintu nga bintuga osegedde yes so okwegulumiza nakyo kintu kibinze nga 10 nkivumirira nze era sagala nnyo byakunsuuta omuyimbi nze gulo nagobya omwana ewaka ntuuse abantu bambuuzaako bagamba musemberere namubuuziza obasindika gwe yayimba am I you musician abantu osindika baaki nze nababulira nabaganze wentula mbabulire tusobola okukeesa tusobola okukeesa yes kali mukolo kyo mwala getulinze show kinala getulinze ngojeke ya Galaxy show nyina nnyingi wafunye za Easter tena bakutuuka kyaganya okusaako sente omugaga nido nanyize bunyingi wakitofuna manager kuvadde amukubira setaaga manager kubanga era newe nali nnyimba manager siyambalira plan ebyo bisuula abayimbi omanye ennaku yo ndala manager ayogera birala eno show yiyo deposit yatuuse dda wani ali mukukubira osegedde onewa book soko mukwato wa booking eno show yiyo 15 wano okosa Saturday okosa ngenda Masaka ogenda bakigali noba giyita kigali gundi ndoza yabanyagundi banyalwanda banyankola yes agenda mukko banindiri bakwadde sente ezo deposit wuyo amalo kwatona wanji deposit yatuuse wanji sebo nyimbira mtwala biri wanji wagwani ani ono sebo tombuuza nyanko 10 nempita ba wanji wagwani nkudde muki this is musician ekiba kyakigwe mu katuliki program yawa bannange temugezane mu ntimba emaya oyo musajja wa mwali kummanyira yatandise kuŋŋamba mpaka kadde nenzikiriza mbw ate 8 nenzikiriza naŋŋamba 7 agenda azisala ndozaagala kumpeereza 9,000 bulaadi wange temummanyiira mutimbe Mary Butter temummanyiirira ku ndongo yange mwe basiru mmwe baala mmwe temummanyiira nja kujja njo kyakabaala akammwe mwe basiru mmwe temummanyiira mwatandikidde mu kakadde kamu kitundu ezo sente ze mumpa ejje 5,000 nsambya fani kyasobola okugampa nga sigenza na kulaibulale kuteekayo luyimba temummanyiira ennyimba zange si zammwe kati mufune ennyimba zange mufune amayiminga mumpeereza 5 mupangisa amayiminga abantu bangi bamanye ennyimba zange mumanyiiraani koma nnyoko kakati nyini bbala yema ya mugambe koma nnyoko nammwe koma nnyoko mwena mulinga abatako ka president wa Taiwan koma nnyoko ani gwe mumanyiira ku nnyimba ze mumanyi bane abavubuka bano bamanyidde nnyo ate nabo mukati bampaana bana batandikidde mu kakadde kamu kitundu kati manager yangamba tetugoba ssente nenzikiriza ne bangamba kati kakadde nenzikiriza 8 nenzikiriza kati bampaana
Bajja maza akwadde mwenda. Tebampa kangende nnyimbewo. Nveewo. Kanyimbewo. Bafuna alinga gwa mayiminga ennyimba zo. Bye bino amagundi Chris Evans bye yakaabanga ngoloza bamukubye kumbe bino. Ennaku eri mu kuyimba. Naye Mukama Katonda. Okyawuliza radio? Nagivaako. Dembe FM yakomyewo. Dembe FM yeriko baani? Ne wali ogimanyi mu bukadde. Nagiwulirako edda. Omanyi kali mbakadde wali. Dembe FM tewali. Nali manyi radio. Kasuku tuwamujjukirako. Kasuku yali akola ku Dembe. Kasuku yali akola ku Dembe. Neba Uncle Eddie. Neba Eddie Babina Baby. Bokka benzijukira. Ebina Baby mujjukira. DJ Jacob Omutuuze. Ne Jacob. Bali bakola oko. Noza nali sibiwa budde. Kati Dembe enkadde. Kati myaka ebiri emabega ne bagijjawo. Yakomyewo olunaku olwaliro. Kuliko bo presenter kibaagala bakozi. Baagala ne bannyinaawe de bataddewo ssaawa zino. Mukwano gwo nnyo. Ani? Evening Mike. Evening Mike yani. Bamuwadde bamugoba ku Galaxy. Onaina dimpo. Evening Mike yani. Onaina dimpo. Yakola ku Galaxy ne bani Road. Aina dimpo yani. Dimpo kana. Akola ku Sipaka ku macha. Akola ku Sipaka ku macha. Simumanyi. Mumundage simumanyi bannange. Ana pini wano yefuntamu omusumaali wano. Mukazi musajja. Evening Mike musajja. Mumundage mu kifaananyi. Sorry. Ngambye ki? Sorry. Mukazi. Evening Mike muwala. Muwala. Era emswa mabala gamu. Evening Mike. Evening Mike. Simu? Eriye buloba namulopa. Era yeetaagira kwongera. Simumanyi. Yeetaaga kwongera kukuba. Kyala bannange. Bala yakuga bamuwadde show. Nga yaki. Ngali ne Kim Jike. Kim Jike ate ye yani. Akola kucheza po bita cheza ku Spark. Cheza. Cheza onoga yasiba butambala abanga bamalaya. Mutegedde. Mubere mu. No mbategedde. Tukyagenda maaso sebo. Kino sikirabanga. Tabamanyi. Oyo simumanyi naye ogambye acheza nagiliko nga nebaako neyesimbawo. Oyo Moshi. Navaako. Moshi navaako. Ate yaddako. Yoyo gwe gamba asiba butambala. Alinga bamalaya. Olumu asiba ebiswahili olumu. No bannange nze ngenda kwogera ekituufu. Balina ozannya music wange naye asobola okubireka. Nze njagala njogera kiki? Mbadde simanyi linnya lye naye ekifaananyi kikola ki? Kati naye yavudde ku Sparka. Bamugoba. Sparka yeja. Akola ku radio ne Sparka. Agenda kola ne Winnie. Alinga jjajja wange. Agenda kola nani? Agenda kola ne N'oyo Evening Mike. Evening Mike. Ku Dembe. Then Winnie Success yo mumanyi. Winnie Success. Abantu bonna bombuuza ntambi simanyi ba. Akati bategeera. Sibamanyi. Ako bimusemu tambule mwana ompola. Mpazi ngonda ze bifaananya osobola okutegeera. Mwala mweru mulungi. Winnie Success. Kabeero. Mwala mulungi. Winnie Success ndabika mumanyi. And Mirembe Beddings. Abantu balage. Njagala nze kali akatimba akakiriya osoko kalaga abantu. Ka remote. Chumi ya dining yewe chumi. Kati nze gira emyaka ejange neetaaga dining. Lwaki? Kati ntuuzeeko bwati. Nze mpita abantu ewange abantu ku kye bankola. Olaba nabayita tewali dining ne bampisa bubi. Olongule dining. Leka nze wano wansambye njagalawo ebintu binga bisatu. Nsambya furniture. Abagala dinings of course zino weziri. Mu sizes ezenjawulo. Zino 6-1. Gundi decoration. 6-1. Natuuka wa Mary Butter. Ampere mmere ku decoration. Eno decoration. Twagala kana akatimba akazina. Anko chumi ogule kino. Echi. Nkugambye ensambya furniture yampadde ekitanda. Ndoza kanchi balago mayi muli bakujjukiza. Era bulijjo gwasika. Yasamira muri genda sikani kimjasamira. Kati sika? Kwama ntambye ekirabe ekitanda kiki. Bampadde ekitanda. Just ntunulira nsambya okumpa ekitanda okutali mu faliso. Kati okudda wansi era nsika.
naye kati bosi wange engeri kano obuzannyo bwe mwataddewo sigenda kuwangula ntamirawo nswaza anna nokanku bosi wange munanga mirembe yamuganda kamera omanyi mwe mwina abawala bagira batta amaka g'abantu Bunabonati wabuli kunsambya furniture workshop. Ashibiro kalina. Sikaina sagala. Takalina. Mujja mugule ebintu. Mama Jaden watuko okwebaka. Mama Jaden watuko. Bateekayo kaleesu. Awabate wali. Obula mu bwasi. Kata lumugoka. Sikamulonde gumu. Takakutu. Ntipanda ngentana. Shalom washi takagulira biswanka. Akateekewa. Wala tuzeke wanswa ewa biswanka. Asulaawo n'obuliri buli awo n'eddiro liri awo. Awo katemba ka kati oli wakagula mukamuteerayo tukamuteerayo bakateekayo buli kimu asikabu zinakambuka ne kadda tekyali biri atajjawo akwata kawuzi sore niko waliko mirembe bedding nandi likulidde maama wange nga Valentine gift nungi salami By the way abantu bamanyi ebya Valentine balina kuwayo bimuli byokka ogula ekintu ekikalu omuntu kyasobola okulabako ebbanga lyonna Nataka nfulio mchalanji we muchi dining. Mama akamwelezea abakyala bange abali Canada America. Munjiwe. Eno mirembe beddings. This is mirembe beddings. Ngabirabika bulungi nnyo. Taliiwo. Masuuka, bed covers. Tambye biraba biringa ebyabaloma. Bino bino okweta. Nokalanyiza abiswanka zino. Bino bino balaga mufubo wange obupya. Mu bufumbo obupya tambi. Nafunya omukyala. Nayo n'obunyweramu. Bino basaba abazungu mu hoteli. Tebakimpaka nali ngenze mu lodge. Nawe obufiriko osobola. Bathrobe. Bannange nkya ne sitawangula. Baichi. Chama kino chameka. Kibathrobe. Kikyala yisi. Ekyo ntambi kingulira. Kulosukuta kulonda. Naye tokirina ntambi. Baila wetambi. Omwala etambi. Okigula ne shalo omuntu 15. Kana akapi. Kulosukuta kulonda. Ntambi njiwa mu kino ekintu. Nze musajja nze ngulya kino. Ndagulira 10. Wachi ntambi Ntambi okulita 10. Mwe Valentine gift asata black oli mukazi cheru. Echeru. Omuntu abairako ne choice. Waba boss wange yete ekintu ekijja mu gombi ya. Tekuleta kintu kya kulima. Nakubifuna echeru. Kino. Nakubifuna pink. Chime mugulidde ekintu. Pink. Tandi pink ya mulungi. Kijja kunywera. Kimwe Valentine gift. Jabbi okwata. I here to present to you my Valentine's gift. Yes. My sweetheart Chumi. Yes. Yes. This is it. Wow, thank you so much. You're most welcome. My baby. Wow. Oli musajja. So positive. Yes. And welcome. Ne pink taba wabakazi wabakyala teze ndi mucha ekituufu ekyo muniga white omugaga abasajja that is white kugwe oba pink white ajja kusumbwa mu mukwano muleke orange kale kantwale eno kano white ajja kusumbwa ntambye emyaka gyokka ekyo madde kisobola ebbanga lyemmaze naawe ekyo madde kisobola omaze n'okikola ukapeti nga bulungi gano masuuka Koreani America naza abatake nzi zonna take Germany Dubai zonna weziri wane nate museera oba bunjo ya mitwalo 5 ati buno bulibwa mmeka bano babipangudde bakola biki badi bana kyebakola ebitanda bye bino byo weebakako n'olowooza bulungi n'ozuukuka n'otaloota bintu nga bikutuga ebintu nno yes. birungi ndowooza olaba amatiri kaliko ek'abaana naye kati nina abaana babiri bayidawo nawe mwennyini osobola okukasulamu naye kanyini kasulamu maama Jaden waakunyiiza ng'ogwa wano kano kalungi ntambi kano kalungi oba onyiize nawe okagwamu sika abaana bokka okusinga omukuba omugongo okusinga omukuba omugongo ojja n'owebaka gerayo amadala gakwe bwe buno bagundi kano gundi kasulamu madurati ne kiko balina ennyo omuzigo gwabwe Valentine agulire bakoze bulungi P7 basanze bagulye kana akana ndakagulira madurati
ate kati muwanvu tumuteke mu biri ebinene ebimulabi so byebyo ebadde ku Nsambya Furniture tukyabalagira ddala banera balaba ne muŋŋambi munaye wabyegombi anti pilo basobola okuguza pilo naye tezibaako kava zenakava njagala pilo bampe pilo yes Andrea pilo otamiza mama Jaden nawe kimukuza mama Jaden nedda bannaye nadda omuvubuka oyo amazeeko emirembe nammwe mubanga bagamba mulimu bya muzannyo buno obuguuni mbuyine wako omanyi bwaŋŋambye obwambalira mu busooka owereze drop tumanya tutya nti oyogera nange kati omuntu aba abazeemu omuntu amagezi byonna bino ebiri wano bitundibwa buli kimu separate nabadde twabadde tukomye emitwalo 6 wekuba Blue Lagoon ashimwe njuli nga Blue Lagoon nyonya bulungi njibuli wali wa smart ndi wane Wansambya Furniture bwacho tukomyo jamu tusimula abantu goliwa anga tumyafunye booking yenda yangu ako wano nana aliwa nana boswa nana na wangula oba nana era tusobola kuwangula abaana bakoze Nsambya Furniture Workshop yes abamanyi Kereziya bakatuli kiweeri Ensambya oba otuuseeyo naye ate era mbadde mbasaba nze nga ambassador wa Nsambya Furniture Mirembe Beddings and Curtains yes mujengako mutuule wano mukolereko luli mwakola interview abatamiivu bampogganira mu matu tujja kukwatiranga wano nze kati antidote yange mugizigirangako wano antidote kyeki gundi eyo interview bagingirangako tukutusibwako Nsambya Furniture Workshop and Mirembe bu TV stand buubwo bubalaga abantu TV baseeka ku butebe kulia mamange ki Valentine nga kiri tanje nga kyaddala mukulira entebe ante bazibina mugulire dining meza duve nemmeeza duve biri ebyokwebikka mukazi watu yebikke kulia mamange nekyo tena kirungi kutaata tata ogenda mugulira ekitanda yebake abantu ambeyagala kutugaba walayo naluke mwampa kakola kanona kayambako ku mannyo singa bagavaamu omusaayi amannyo ng'olenja sayidi emu n'akakoola amannyo baagatema akakola kagatema ne alien skin kano akeetaaga nalabye nayo nagaweddeyo so mwena abalina obuzibu bw'amannyo akamwa kawunya bubi mukozese nana habo mouthwash not na kufuna bizibu ebyo but prevention is better than cure bedanga ukakozesa ogenda kuddamu kufuna buzibu bw'amannyo basangwa mu pharmacies drug shops ne supermarkets zona mu ggwanga kali certified by National Drug Authority kakati nange omuntu yenna ali eyo nga weetaaze furniture w'omulembe gwe yeetaaze entebe ez'omulembe zogenda otulamu ne zitagwamu gwe yeetaaze ekitanda kyogenda okwebakako nga tekikaaba mwine ebitanda eyo kiba okigwamu nga kikola kwi oluba okwekyusa nga kikaaba kwi weetaaga duve ey'okufuna ebbugumu erisaanidde olina kujja wano Nsambya Furniture and Mirembe Curtains and Beddings tuli wano Nsambya tulina branch nnyingi nnyo naye no eri main yangu weefunira ebintu eby'omulembe tulina emmeeza tulina entebe tulina ebitanda tulina TV stand tulina duve tulina curtain tulina n'amasuuka yes gundi abagina ambassador ate langa wano Wansambya wali bba wange ande yoli sekulitale Wansambya ande bawo yali nange ninga yatomera nkuyamba buyambi okulaga mu bantu alina customer yankya enkya Valentine twategeka ne tugamba nti omwanguzi agenda okuwangulako abasinze okukola clips nga batageze mu Mirembe Beddings ne Nsambya Furniture Workshop babagamba bagenda kuwangula ebirabo enkya twateekawo ekitanda full set nga kiriko omufaliso nga kuliko dove kuliko buli kimu senga Nsambya Furniture Workshop so enkya ku Valentine's Day tugenda okulangirira omuwanguzi eyawangudde olwedde mwamutegedde kyengambye entambiddayo okola akantu ndakukolayo akantu Nsambya Furniture enamba y'essimu ya Nsambya Furniture waliwo 070 59 12 755
waliwo 0785970431 ate ne wooba oli Bulaaya osobola oweereza ssente ebintu byo ne bituuka w'oyagala bituuka bulungi nnyo yes emmotoka ezidelivari nga weeziri tulina Yes. waliwo 0765977509 zonna namba zineno zolaba nkutte wano zonna namba zensabya furniture workshop yes kitegeera ko osobola otuyitirako delivery mugikola delivery bagikola so program yajja kusibwako nsabya furniture and membe bedi sibe bulungi mweraba mweraba